Yes, omulungi aliko Bukedde TV eno programu emikolo n'embaga njagala okutegeeza ati ekutuusibwako buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Nange omuweereza wo Josephine Namakula omwana ow'olugave amasenge g'omanyiga kama ozi mbatuusa olunaku olwaleero kuwa kyennina olunaku lwa Sunday era nga mukwano omukolo gwe nkuleetedde gwa mukozi munnaffe nabula gwamenya ebitooke omwami Kakande ng'akuba mukyala we empeta oba embaga gwe bayita Fifi muyite Fiona bananga omukolo gwali mulungi okuviira ddala ku nsimba ennyambala buli kimu ekyaliko kyali perfect gwali very organized nga sinnagukuwa nzikiriza sisobola kuva ku show nga soogedde Maria's Bridal go wenna ali eyo oyagala kwambala bulungi oyagala kulabika bulungi mukwano Maria's Bridal onoonya gomesi onoonya gawuni onoonya kintu kya mutindo dduka buddusi mu tawuni ku kizimbe kya City House opposite the Arcade agenda kuwa engoye ennungi ate era onyume teweerabira tulina bakama exotic ushers tu asharinga ku mikolo nga gino egy'embaga egy'okwanjula mukwano twesige tuli professional tutegeera kye tukola naawe ali eyo ali ku Bukedde TV oyagala mukolo gwo gulaga ku TV owandiyagadde ekintu tugijanjawaze mukwano tubuukinge ng'obudde bukyali mukulike ka Christmas tubagaliza Christmas ennungi and a happy new year bannange kasubire ennaku olunaku lwa Christmas mwaluyise bulungi nnyo wabula ate katubagaliza omwaka ogusinga ono program y'ebikolo n'embaga njagala okutegeeza ng'obulungi nti essaawa eno ennyini nzikiriza nkutwale ku church gye bakubira ebirayiro ebyabyafuula omwami n'omukyala Bakakande kintu kyali kirungi nnyo kyali kisufu tova ku Bukedde TV tuli mu mukolo gwa mbaga tokumawo. Omwami yayambala white and black suit baglomen bayambala black and white suit. Omukyala waffe omulungi omugole yali mu pull neck gown ng'erabise bulungi mu kala ya pure white. Wabula essaawa eno nzikiriza nsooke nkutwale wali eri nga bakuba ebirayiro ebyabafuula omwami n'omukyala Bakakande kubanga kyali kisufu nnyo.
Katonda kyagatta wamu omuntu yenna akyawukanyanga. Obubuulizi essula 4:9 agamba ababiri basinga omu. Two are better than one because they have a good word for each other. Balina omugabo omulungi okukola kwabwe, okutawaana kwabwe, buli kyonna kye bakola. Ababiri basinga omu. Era agenda mu maaso n'agamba nti kubanga omu bwagwa omulala ayimusa munne, naye abeera omu bwagwa teryamuyimusa. Era agenda mu maaso n'agamba nti ababiri bwe bakalamirawo ne babuguma babiri bakugumayo, naye omuntu ayinza atya okuguma ng'ali yekka. Kyava agamba nti n'omutuwa ogw'emiyondo esatu okutera kutuuka naye babiri bwe mubamu okusaba Katonda Mukama waffe Yesu yajja mu makaako temuleetanga mulala. Ababiri babibira ensonga zano. Amaka tuli maka gatalimu kusomooza, tegaliwo. Buli muntu alina ekizibu kye. Bano abantu ababasajja babafumbirwa edda ekibaleetedde okunywera wamu kubibira na kugumiikiriziganya. Kino kitegeeza nti ogenda olowooza nti eriyo asinga obulungi, teri. Buli muntu alina ekizibu kye. Okubibira kwe kugumiikiriziganya kwe kusonyiwagana, kwegamba nange byansomyeko, kwegamba Mukama nkwetaaga mu nsonga eyo. Kale n'abuyamba mbateeza ekisa kyange kugenda mukulamu. Yesu abere Katonda omulungi, yajjawo ebitagirikawo, yamenya ebitamenyekeka, yawangula ebitamanyekeka, waggulawo terikalawo, waggalawo terikalawo, bwayingira mu maka nga musaba, nga mwenenya ebibiri, nga muyambagana, amaka gajja kutambula. Katonda abawa omukisa mukenyi n'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe. Kunyala Kitaffe n'Omwana. Bw'oba mu bufumbo nga ndi mu bufumbo bwange ene tebuliiko bbaluwa, oli mu kintu kyo, kale nsaba mujje mwewandiise ntereeza amaka gammwe ku lwa Kkanisa ya Uganda ne ku lwa Katonda Kitaffe Omwana n'Omutukuvu, ate ne ku lwa gavumenti ya Uganda njagala okubakwasa satifikeeti eno kunyala Kitaffe n'Omwana n'Omwana.
Singadamu yalinawe ngakweyifa levo lungi kwoli Africa mwandifuze n'Abamerika era Singapore pia yalinawe ngakwepapi nganekatilida okirizibwa n'okwekoza kwengoli nange wama mulokole haleluya osana kubaye kwewe kamanyibwe ndi munda Muluzo bya mutima kwange kwe twasomanga mulokole haleluya osana elayo gwe kama nyiwe nsudadali wo mutima kasitani mukamolya ndaba sikuvamu yatenga nkema lady nalonda kono yewe njagala kasitani mukamolya ndaba sikuvamu yatenga nkema baby nalonda kono to let you go, yeah. Baby, why don't you hold me in the mantle? I know you already know. Bamates n'abaana ab'obulenzi be bakulemberamu okumanyisa abantu nti mukwano omukolo gutandise mu butongole basanyuka bazina byerabireko. Netubala nti 10, 8, 6, 4, 2, New Vision. Omukolo guneno gwali mulungi nnyo. Trust me, saagala okwata ku remote yo, njagala otuula weerabireko olabe abagole abaami basanyukira batya ku mukolo. Omwami wo woba ogenda kumwanjula agenda kukuba embaga, mutegeeze nti mukwano olina okusanyuka ebiriyo ebyaddala olunaku luba lumu teruddibwamu
ng'omwami Kakande we yakikolera. Trust me, omwami ono ayinza okutwala awaadi y'emikolo n'embaga ku Bukedde TV ey'omwaka guno olw'essanyu lye kubanga yanyumisa omukolo. Omugole omwami n'omukyala balina vibe era mukwano we batyo nabo babaniriza okujja okusanyuka nga we bagenda batuuzibwe we balina okutuula. Bano boolaba akamala emyaka 10 nga bali bonna era bamala emyaka 5 nga bali mu courtship ate kati bagasseeko embaga. Osuubira ki? Eno Bukedde TV twagamba tukuleetera mikolo na mbaga woyiga ate nga wonyumirwa. Buli omu atuukekebwa, buli omu akalulu k'omwana omusika wulira. Oyisa Fiona. Hey. Team New Vision, aye! Team New Vision, aye!
Mukyala Kakande omubwati Mukyala Kakande atya ubira kubali eno bafe ne dedi ya dedi n'abali eno bawubireko kakati Mwami Kakande omukyala muwehaganga nene alinanye bawo nawe muwehaganga nene yo twabadde n'omukolo gw'amaanyi ate gwa Vision Group munaffe naye ayingira mu bufumbo. Today tulina omukolo omulala Vision Group eri Brest. Tulina essanyu nnyo nti abantu baffe abaana baffe batandise okuvaayo balaba nti ekitiibwa ky'omukwano nga kiyita mu linnya lya Katonda ly'amaanyi nnyo. Mukulu Kakande yatulonda tuteeke embaga ye. Tulina kyakulya, tulina kyakunywa, mutuule mutebenkane, katandika butandisi. Kakande, you're welcome to the club. Thank you so much. Wenyimiridde ndiwo n'omukulu Kakande awamu n'omulungi we Fiona ngenda mwetira Fifi erinnya ery'ekilavulavu sotya okutuuka ku buwanguzi buno byonna Mukama Saala kuli kayenda mirembe mu kanisa buddeyo mukwano amina tukuliridde ebintu bingi nnyo naye kiki ky'osinza okufunayo ky'ogamba nti gwe ngenda otambuliza empagi yange okuva leero love is patience okimanyi nti munyumye nnyo kitiibwa kya Mukama oli otya fyonna wambeera wano buli kimu kiwedde ya kiwedde olugendo luno mulutambulidde ebbanga ky'okutuuka ku kino obutalimba nsi nze ne Fiona twakamala mu kwanjula nga maze omwanjula tukoze emyaka 10 n'emyaka 5 egya courtship gy'emyaka 15 mpagi ki gy'osinza okwesigamako okutambula ebbanga eryo lyonna n'omukuuma mazima na bugumiikiriza kubanga nange mwennyini nga Kakande ndi musajja mugumiikiriza ne Fiona mukyala mugumiikiriza kubanga omuntu omwanjula myaka 10 ng'olaba tewali kivaayo naye n'agamba kijja kutuuka era ne kituukirira neesiga Mukama nti amiina. Olugendo luno oluusi tulutambula n'abazadde n'ebibuliriro by'abazadde Fifi muli abazadde baakuteekateeka batya okuba nti owangudde omwami ono omwami omuwange ekitiibwa empagi esooka kagambo kyakenkizo koowaayo omwami nga bw'omukubira akaluulu bw'omuweereza akayimba okiyalinge okulaba nti olunaku lulwo gw'otudde mu ngoma Darling, I'll love you until Lake Victoria dries out. Siri kulekawo nja kunywererako paka okufa ekulitwawukana era nkigamba ensi yonna ng'endaba tolirabayo mulala nga zeeri ewange talirabayo mulala. Daddy, amannya mukwano gwange linnya lyange nze Muyunga Felix Kibaya mbeera Kisubi Kawuku. batuuse ku mmeeza entukuvu owulira otya muli mwatu ndi musanyufu nnyo okulaba nga Fiona Nabukeera atuuse ku kkula ly'obufumbo obutukuvu tuukikako tebutuukikako ekyamazima naye ndowooza naffe tubadde kyakulabirako kirungi eri Fiona kubanga abadde atulaba nga bakadde be nga tweyisa bulungi mu maka gaffe. Okusooka okwagala munno n'obwesigwa gy'ali kiwangaaza nnyo amaka n'obufumbo obutukuvu. Okubeera nga musabira wamu ekyo kikulu nnyo nakyo, okutya Katonda n'oba nga omussaamu ekitiibwa ate okwewa ekitiibwa n'oteweebuula. Amaka gazimbibwa ku musingi gwa kukuuma byama, ebyama by'omu maka n'oba nga tobisensula, bikuuma amaka gammwe n'obugagga bwammwe. Ate obutawuliriza ŋŋambo, Fiona mukubiriza era njagala atwala ekyokulabirako kyaffe nti tetuwuliriza ŋŋambo. Ate Katonda tumwebaza nti yatuwa Fiona, ate Fiona ng'alina yamutonda bulungi, kyalina amatu agasobola okuwuliriza obulungi. Ffe bazadde baadde atuwuliriza bulungi, kakasa n'omwami ajja muwuliriza bulungi. Samba.
Omukyala yayambala omulundi ogwokubiri yajjanyumye mu outfitting open half dress ye ng'erabikidde ddala bulungi nnyo wabula yali musanyufu just n'abagole ba leero bali very happy. Omwami n'ajooza suuti yali unique yali bu black and white still naye n'anyuma. Muli abaana nga batuuse ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Kikulu nnyo era Mukama tukoledde ebikulu mu famire yaffe. Era njagala kusaba nga Mukama wabadde naffe tuvudde mu kkanisa ne tujja wano Omukama oyo aleme kulekerera maka g'abaana baffe. Kubanga mu buntu ebikemo bingi ne Sitaani atambula naye Omukama ye talemererwa alwana entalo zonna. Era nga musaba tokoma leero bulijjo okulanga kutyo nange nja kwagala mpaka ngenda kufuba okulaba nga nfuba nnyo okulaba nga New Vision efulumyayo omutwe nga bakulaze nti gwe mukyala asinga mu nsi. Kubanga oba osobodde okunfuula kino kyendi
nze nkikuwadde kiteri mukyala akusinga kugunjula baana mu Uganda. Nze mbadde best man emirundi 8. Mbadde best man emirundi 8 naye nga sikituukangako kino naye olwaleero nkituuseeko. Buli wentunuulira Fiona wafaanana namba nga nina kye ndowooza nga Maluka ajja kunalekakambe ofaaki nenekuumira Fiona tiimu Butiri bansaba ekintu kimu kwagala mwana oyo nja kumwagala nammwe mukiwulire byonna tulituuseeko tinkolerera ekintu eki njagala nawe ogendeko mu bwengulo eyo onyumizi first class fasa economy binnumanya nga gwe tobinyumyako nambanga UDP gyeri yone mukyala Susani Nambusi wooli Fiona ogenda binyumya omwaka ogujja. Akakubye mu ngalo Musune. Fiona bamaama tukubuulira obugambo buno beeranga mukyala omugonvu. Bayibuli egamba abakyala okugonderanga babbaabwe. Neno mu Buganda Abaganda bagamba nti omwana omuwulize yali ebirungi. Nkwegayidde Fiona ofuuse ekitundu ekijja. Ofuuse ekitonde ekijja. Nsaba ebipya ebyo taata abirabe munda mu ggwe. Nsaba Omwoyo Omutukuvu abeerenga mu masekkati gammwe bulijjo ng'abalungamya. Nsaba Fiona bulijjo obeerenga mu maaso ga Katonda tovanga mu maaso ga Mukama. Fiona ffenna ewaka ekyo tukikukuutidde. Olunaku lw'oligeza okuva mu maaso ga Mukama lw'ogenda okukaaba amaziga agatakoma. Fiona nga mmaliriza tubaagaliza omukisa gwa kitaffe n'omwana n'Omwoyo Omutukuvu gukubeereko, gubeere ku taata, gubeere ku baana bammwe. Kakande nze lumu president yambuuza nti oyagala ki? President Museveni oyagala ki? Namugamba nti njagala Katonda wange naawe. Nagamba onjagala nti ye kiyambuuza nti olina ettaka nti ettaka ndirina ne tukoma. Nali ndyawo ngenda okulaba loole nga zireeta ente 10 nti zo president azikoze eki naye naawe ngenda kubuuza olina ettaka. Njagala muwala wange oyo nkuwa ente enzungu omukabire nyakumata anyweko. Kati atakubye mu ngalo n'omuwa waddeyo nkoko tukube engalo z'ente amuheereze ente. Ekyo tukoze kuba Katonda n'ensi yange. Amiina. Kasande sindika. Songa. Omukyala ono emikolo egy'embaga bakyusa emirundi 2 naye ye yasalawo akyuse emirundi egisukka mu 2 era ku mulundi ogwokusatu yayambala n'anyuma mu long sleeve fitting dress ye eyali mu kkala ya coffee brown yali very smart ate nga n'omwami yakyusa yayambala grey kaftan suit. Songa.
ne bamaids bali mu one-arm fitting dresses zaabwe ezaali mu kkala ya red. Omanyi omugole omukyala okubanga akyusanga n'omwami akyusanga n'emperekeze zikyusa, omanyi kye kitegeeza? Kitegeeza okwetegekera omukolo, okumanya ky'oyagala n'okukola ekintu ekiri unique ekigenda okukwawula ku bagole abalala. Omukyala ono Fiona Kakande bye bimu ku bye yakola ebyasobola okuggyayo omukolo gw'okubanga mulungi ate era nga gwanjawulo. Kikumi, munana, mukaga, nya, biri. Oluvannyuma we batyo baasala keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi kubanga buli w'ogattibwako empeta oba ofuuse mukyala gundi, era nga wenjogerera Fifi mukyala Kakande. N'atwala engala baaliwo baazikuba bwe baali tebalina mpala na mukyalawo kati otyo. Mukyala omulungi nga bamunyweza. Njagala balekera akagambo ka Jeremiah chapter 29 verse 12 to 13. Asomere abeereko essaawa eno Mukama mumwetaaga nnyo n'okusinga bwe mubadde. Ebintu bibadde bitambula bulungi nnyo kati munagenda mu Reverend nga bitambula. Ane sitaani bwe kuba mulaba ngeri temuyitamu n'akola ki n'abaguza ne mukiyitako. Naye sitaani ayagala abateredde nga bageze ewa Mukama. Era essaawa eno okuva leero bwe mba mbadde musaba emirundi 3 point musaba emirundi 9. Sitaani tayagala bateredde, ayagala nnyo okwegulumiza abali abufumbo naye mukwebase Mukama. Kakande wowe obadde tosaba nnyo essaawa eno goyina okuwuliriza Fiona tusabeko. Sometimes men leave it for the wives to do, but it's a joint responsibility. Kakande njagala osigale ng'oli musajja mukozi kuba kati obuvunaanyizibwa kugenda kweyongerako. Oyinza okulowooza obadde married, yes, in the other way, but now when you are more committed, there are more responsibilities, church responsibilities, family responsibilities, ate nga byonna byetaaga cash flow. So you need to triple your work, you need to triple your effort, olina okwongeramu amaanyi mu byobadde okola byonna. Kakande okusibira entanda eno nga mukamaawo. I don't know how I can bring it out in Uganda. Naye Kakande gwe kennyini wano otugambye tali muntu yenna tewayagadde okusinga Fiona byakukwogera. Twagala kulabayo muntu yenna paka nga Mukama yasazeewo okolaki. Mukama Kakande Fiona kyemulabyemu olwaleero kyenjagala nsigale nga ndaba. Fiona mulabye alina skill, saagala mulaba ng'ate skill ekyuseeko. Aboogera tusiriikiriremuko. So bini Kakande njagala otripolinga byobadde okola. Naye nze njagala kwebaza Kakande, kwebale kulabirira Fiona. Kasibalwenana ba Fiona namwagala ne ngamba Kakande omwana wawange mutuume era akyanyirira. She's a very beautiful woman. So sente z'akameza zirina okweyongera. So alina okukozesa amaanyi okulabirira Fiona. Byayogedde abyogedde, mujja kunsonyiwa soogedde mannya gange, nzeemu okuwaga bamugenyi. Nze jjajja wa Kakande, nze bwe bankwasa nga nze
era abadde mwana mulungi. Njagala kuwa obujulizi nti abazadde ba Fiona ali mu mikono mituufu ate tujja musapootinga ku baana ffe institution mwe tuli, so tujja basabira, tujja basapootinga. May God bless you. Kali bawoliyimba beetolbaddeyo bakona amazina gaabwe ekirabo kirina muzibawo ekiri We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Njagala okubakulisaayo mu mukolo gwe tubadde nagwo olunaku olwaleero ogw'omukyala n'omwami Bakakande abasobodde okufuuka omuntu omutu kuyozaayoza mukozi munafu wa Bukedde TV. Omwami Kakande weebale kulaga maanyi, weebale kulaga buvumu nti mukwano ekintu nkisobola, weebale kwagala mukyala wo, weebale mwekuumira emyaka 10 ate era mu bangi n'osalawo mukube empeta. Fifi weebale kufumba. Mukwano gwange ndaba kutegeeza nti abeera Maria's Bridal. Maria's Bridal ye mukyala agenda okwambaza CEO Maria yennyini abeerawo. Totya olw'okuba owulira erinnya nti brandi nnene nnyo. Mukwano twaniriza buli mugole engeri gyazzeemu. Engoye ennungi, gowunizi nnungi, gomesi nnungi, olina ababuuza, muli bamaizi, onoonya kyakwambala onyume. Lwaki teweesiga Maria's Bridal? Omanyi kyo kitegeeza ofuluma ekidala nga bamanyi nti Maria's Bridal yakwambazizza. Ekyo nno mukwano kibeera ku level ndala. Nga ne Bukedde TV weeri ku mukolo gwo oba okijanjawazizza bujanjawazza. Mukwano adaba Duka Buddusi ku Lumu Street ku kizimbe kya City House opposite the Arcade of Nekirungi okuva manaffe aba Maria's Bridal. Kakati andaba njagala okutegeeza gwe wenna ayagala okuasharinga ku mukolo gwo tulina abaana ba ushers bakama exotic ushers ba asharinga bulungi ku mikolo, bali professional, balina uniforms eziri unique. Beekwate enamba eri wansi gikube obuuze ku nsonga z'aba ushers bajja zikubuulira bulungi nnyo. Ate nga mukwano okutegeeza olina omukolo gwo gwaggwadda Sidi Bukedde TV kyekyo kudibwamu kyo. Tuli wano ku offices zaffe mu industrial area. Oba tukubire ku namba eziri wansi obuuze ebisingawo. Josephine ndabakulaga emanya essaawa ziba 12 zennyini Saturday ne Sunday. Abasinga gwamanyi nga Kama Ozi mbadde ne Iyali omusumbuyi ku lunaku olwaleero ku kamera ate nga mukwano Susani editor wange omulungi ennyo omwami ategeera n'abitematema. Tuddemu obudde bwobumu mweraba.